أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Tusaba Katunda atera mu episode eno atuyambe atuyigirize bitugasa atugase nabyo atera atwongera okumanya. Mu episode eno era tugenda kuongereza kuje twatandikira. Tukubiriza buli atanaba kulaba episode zaayita kumpi ziwezo 8 eno ya mwenda agende azinonye kazi dabe. Twogera ku topic egamba nti al-buyu' al-muharrama, haram alabikira mu kukola ki mu kutunda ne mu kugula. Kakati nga tugamba olwairo tugenda ku topic eri wansi weeyo gye bayita al-gharar. Mulundi oguwedde twalaba ng'okutunda kwonna okulimu obulyazaamaanya era twakunnyonnyola nnyo mu episode actually kwalina part 2 episode 7 ne 8 ziri ku nsonga eyo obulyazaamaanya mu kutunda ne example ez'enjawulo mwe twayogerera ku bintu bingi. Ate era leero tugenda kutandika omulyango oguli wansi w'okutunda n'okugula okuli haram kwe bayita al-ghararu. Al-gharar mu luzungu oyinza okukiyita uncertainty, mu Luganda kwe kuba nti oyingira mu kintu nga oyina by'otamanyi. Ekintu nga kiri uncertain kitegeeza nti ky'ekintu nga toyinza kugamba nti nkimanyi oba sikimanyi. Kitegeeza uncertainty atambulira wamu n'obutamanya. Buli woba tomanyi kitegeeza oli uncertain. Toli mukakafu nti kyoyingiddemu okitegeera oba kyokuza okitegeera. Kakati okuba nti tuli mukakafu kikosa kitya okugula n'okutunda? Awo tugenda okukola ki? Okugenda mu maaso n'okunnyonnyola. Abamanyi bagamba nti al-gharar kye bayita al-bay'u al-majhul al-aqiba, kwe kutunda oba okugula nga tomanyi kigenda kuvaamu, nga by'otamanyi mu kugula n'okutunda omwo bingi, kye bayita al-gharar. Era kizimbiddwa ku bintu bibiri bye tulina okwegendereza. Uncertainty oba obutali bukakafu ku nsonga buzimbiddwa ku nsonga 2. Ensonga esooka gye bayita el-jahala, ignorance, okuba nti okutunda kw'oyingiddemu mulimu by'otamanyi. Obutamanya ne bukufuula okuba nti toli mukakafu. Ekyokubiri al-mukhatara, risk. So ensonga ezo 2 zijja mu kye bayita uncertainty. Obutaba mukakafu kitegeeza nti olina by'otamanyi mu nsonga z'oyingiddemu mu kugula n'okutunda. Ekyokubiri kitegeeza oli ku risk nnene because bw'oba tomanyi oba tomanyi kyoyingiddemu kitegeeza ne risk y'okukola loss ennene gy'otagenda kusobola ku handlinga na ku managinga yeeyongedde. Era kye bayita gharar mu bufunze tulina okukitegeera nti kiri haram. So wano twogera ku haram nga bwe twagamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola nga mu hadithi bwe kyajja nti naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'i al-hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okugula n'okutunda okwakayinja. Tugenda kukulaba bakwatanga akayinja n'akasuka nga bwe kakomye woguze
osasula akakadde kamu for example naye ejjinja lyewikomye oba olugoye akayinja kukagudde tujja kulaba bay' al-hasad ekyo kimu mu hadith yemu nagamba wa an bay' al-gharari hasad era kyeki hasad example mu gharar mu uncertainty naye mu hadith yemu mulimu naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay' al-hasad okugula kutugambye okwakayinja yakugaana wa an bay' al-gharari n'okugula okulimu obutamanya obutuusisa ku level y'okuba nti omuntu taba certain oba kisusse obutamanya bususse mu contract kakati mu obutamanya bulinza kulabika tutyo otegera otya nno kyenyigiddemu sikimanyi obutamanya buyita mu ngeri nga ssatu engeri esooka qad takunu aljahala fi lmabi' obutamanya buyinza okuba mu ekyo kyogula oba mu ekyo kyotunda oba obutamanya buyinza okuba fi thaman mu muwendo gw'olina okugula n'okusasula ekyokusatu obutamanya buyinza okujjira fi sifati al-aqd nga tomanyi transaction gy'oyingiddemu bagiyita batya n'amateeka gagikwatako mu sharia gagamba ki ekyo kikulu nnyo kakati obutamanya obujjira mu mabi' mu butamanya kyotunda oba buli common omuntu ayinza okujja n'akugamba box zizaawo twala sasula akakadde genda n'okwata bukwasi box olw'okuba otebeeza nti box za masimu katoni zijjudde masimu n'osasula $5,000,000 n'odduka n'ogenda tomanyi kyoguze tomanyi kyotutte osobola okutuuka gy'otuuse n'okizuula nti amazima gali nti watutte box y'amayinja kakati olaba nti ogenze n'ogula ekintu nga tokimanyi oba wayinza n'okuba nga naawe atunda ekintu tokimanyi wabula kyomanyi nti mulimu ekitundibwa ekyo tokiraba nnyo mu ndiboota era question namba emu wano nga tutandika darasa yaffe abaagala okuginyumirwa n'okuba nti munyumirwa irimu endiboota era mulwetya kubanga agitunda oluusi tamanya kirimu amanya omanya nti mulimu engoye naawe agula oluusi tomanya kikyoguze era kyova olaba waliwo n'enjogera ezigamba ku social media muyinza okuba muzimanyi nti abasajja ndiboota omala kugisala n'omanya nti yakusaze ekitegeeza nti omusajja omufumbirwa nga bw'onoosuubulwa ki endiboota nga tomanyi kigenda kuvaamu kyenjagaddemu nti kitegeeza nti naffe ffennyini mu kwogera kwaffe mu mbeera zaffe eza bulijjo tukimanyi nti tetumanyi birimu ki mu ndiboota ekusaze tekusaze naye ate osasula ssente n'oli agitunda naye atunda akuguza katulaba nti kyetugula tetukimanyi exactly kiri munda n'atunda naye takimanyi ekiri mu ki ekiri munda mu kyatunda kawula nti obutamanya bujja nga buyitiridde losi neyeeyongera ekyo ne kifuuka haram olwaki lwa gharar tuli fena kakati obutamanya oyinza okuba nga tokirabyeko kuba olwo emaali weetuka nga tosobola gisumulula yonna naye olina okuba nga osobola at least okufuna specifications zaki z'ekyo ekiri mu box oyinza okuba okukipa nga kigenda kubasumbuwa naye olina okuba nga omanyi nti kala bweti specifications bweziti nga bakikuwundidde bulungi nnyo oli asobola okukunnyonnyola kyagenda okukuguza nobanga akiraba n'agamba kyekyo okikkiriza kompyuta kowa i7 simanyi biki version bwet yalla eyo niwe tunaba kugirabako ekkirizibwa okuba nti okola ki ogigula era osasula ne ssente bagikuleetere oba ogitumye eyo tebagamba nti nno togimanyi kubanga specifications zaayo naye obuzibu kugamba nti mpeereza kompyuta nina muganda wange Dubai yajja kumpeereza kompyuta n'oweereza ssente akadde kalambo boli awo nga kompyuta eze tomanyi kyewagula naye waweereza ssente kati kisoboka n'okuba nga n'oli yakuguza naye teyakola teyafaayo okunoonyereza kintu kiki kirungi so kikulu nnyo okuba nga betugula tubimanyi era oluusi tutera okukola ki okuba nga obutamanya bulabikira mu muwendo mu bungi bw'ekintu mpeereza kkiro z'omuceere
kilo z'omuceere kikyotegeeza ne kilo z'omuceere emmeka guno osasula ssente $200 bakuweze kilo z'omuceere $300 era muceere kikaaki basmati kikaaki kaiso super kati olina okubanga byogula obimanyi bulungi nnyo byo byennyini obispecifyinze then ng'obimanyi thaman omuwendo gwabyo osasula ssente mmeka tovaawo nga totegedde era muva mu contract yonna mu sharia nga temwogedde ssente mmeka kino kye tutera okukola nti njagala simu ng'eno oba eno kamera ne nkugamba nti kamera eyo gitwale seeka gw'onalaba ky'onankolera ekyo tukikola nnyo mu Kampala naye si kituufu twala kamera eyo ojja kumpa ky'onampa ojja kumpa z'onaaba osobodde tekikkirizibwa ekyo kakati oba onguzizza oba ompadde kirabo olina okuva mukkaanyizza nti thaman omuwendo gwa kamera gwe ssente zengenda okusasula kamera zikoze eki zoogeddwa era zimanyikiddwa bwe ziba tezoogeddwa ng'oluusi bwe tubeera mu bintu bya Uber because njagala obategeeza nti ne Uber nako kuba kugula na kutunda wabula ogula emigaso gya Uber oba gy'emmotoka eyo essaawa eyo gy'ogenda okutambuliramu kati oba oguze n'oli naye aba akukuzizza emigaso egyo kuba emmotoka yiye okutambulizaamu oluusi Uber tejja kulaga ssente ziri specific nti eyinza okugamba wakati w'emitwalo bwegiti ne bwegiti kale batumanyi naye kyomanya ekyo abamanyi bakikkiriza olw'ensonga bwe munaatuukira ku lugendo session yonna okuggwa mujja kuba mukakasiza ssente zemukolaki zemugenda okutambula era oluusi abantu basobola okuba nga bamanyi omuwendo example gye mpadde y'omuceere kangireete wano ate omuntu asobola okuba nga tamanyi bulungi kintu naye nga akimanyi nti kaakasawo k'omuceere ak'emitwalo 2 ziba kilo 10 mu katale oba tuli ffenna kati kiba kitegeeza nti yadde omuwendo guno gwayogedde tayogereddeeko bungi bwa muceere gumanyika ogujja mu ssente ezo mu mbeera z'abantu era kisobola okuba nti ndeetera omuceere kale kanguleete seeka kale kanguleete hajati n'aguleeta n'omuwa ssente jjukira olw'okuba yakugambye nti leeta omuceere kilo 25 teyayogedde ssente naye ate mu lulimi lw'abasuubuzi mu nkola z'abasuubuzi bamanyi kilo omuceere 25 zikola ki zigugula kati niba teyagwogedde tekikola ki tekikosa ekyo tukitegeere bulungi so obutamanya obujjira mu kuba nti tumanyi muwendo gw'oguzisa kintu eyo namba emu ate nga tewali na custom y'abasuubuzi n'abakola mu bizinensi ezo gye bamanyi nti simu ya ssente bwe ziti kubanga bayinza okuba nga bamanyi obutamanya obufuuka obuli haramu ne bufuula bizinensi ne transaction gy'okoze okuba nti tekkirizibwa ekibuuzo kigamba akakwate wakati w'obutamanyi wa uncertainty obutaba mukakafu ne qimar gambling bikwataganira wa kubanga omusiraamu alina okuba nga akitegeera akakwata ako bakwataganira mu kuba nti mulimu risk al-mukhatara wal jahala n'obutamanya nti mu uncertainty gwe tulabye mu busuubuzi ne mu kugula ne mu kutunda mulimu obutamanya mulimu ne risk nti oyingira nga bakuyita kutala afya ne mu gambling kyekimu mulimu obutamanya bungi nnyo kuba tomanya ani agenda kuwangula Arsenal oba Manchester wabula mulimu ne risk okutala afya kati nolaba nga uncertainty al-gharar kikwataganya ne qimar gambling byonna ne bifuuka haram however ebiseera ebisinga mu lulimi luno olw'ekimanyi olw'ekisomi ekigambo uncertainty oba gharar kikozesebwa nga twogera ku by'okugula n'okutunda ebirimu exchange contracts nkuguza nontunda ebyo gye tukozeseza uncertainty qimar oba gambling atera kukozesebwa mu sports ne competition ezo bwe zityo games yobatera okukozeseza ki gambling kati kyova olaba nti abantu bangi ayinza okuba nga tagenda mu betting kubanga amanyi ki ali haramu yozaala
n'atamanya nti ebikolwa byennyini ebiri mu betting n'ekifaananyi kya betting kyennyini kyekiri mu bizinensi yennyini bw'ati bw'atambula nga naye kennyini bw'ati bw'adiiringa eno olw'okuba ali mu kugula na kutunda yo ngo bumugamba nti yo teri haramu betting yali haramu naye tutegedde nti ebiri mu betting bibiri mu uncertainty bw'obanga business gy'olimu erimu risk nnene okutalaafiya erimu obutamanya by'otunda by'ogula muwendo gw'ogenda kuguza nawe kenyini oba oyingidde mu ki oba oyingidde mu zzaala oyo era bagenda kufuuka haram ate nga byombi zaala ne gharar na byonna ebyo bigwa mu kye bayita al-maisir. Allah tabaraka wa ta'ala kiyatugaana mu Qur'an n'agamba ya ayuha alladhina amanu innama al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijsu min amali shaitan. Kati maisir yagwamu gambling yagwamu uncertainty ate Allah tabaraka wa ta'ala atugambye nti bintu bya shaitan twetaaga okuba tubibeera wala era abamanyi batera okwawula ekigambo maisir mu ngeri bbiri kigazimukko olwo maisir akwatagana bye tuliko ssaawa eno n'atakwatagana bye tuliko. Maisir ekika ekisooka kye bayita allahu al-muharram entertainment ng'ali haram oli mu kuyisa ku budde naye nga empisa gy'oyisaamu obudde eri haram yera ye entertainment yonna ekintu kya bulijjo nga kikuubye ne kujja kukujjukira Allah tabaraka wa ta'ala okusaala byonna toli mu kubikola kitwala ssente zo naye nga amazima gali nti n'ekiba tekitwala ssente zo still kasita kiba nga kikumayira obudde abantu abamu bagamba ffe tubeera ali mu stenseni nga tukobamu kaluddo kaffe seeka tulina mutawaana eswala ne bayitako dhikiri ne zibayitako family ne zifa olw'okuba basajja bali mu kastenseni bakuba luddo seeka temuli bya ssente just tuba tunyumirwa ekyo kifuuka haram olw'okuba nti okikola at the expense of many other important things mu bulamu bwo ng'okulabirira family ng'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala n'okumujjukira. Ekika ekyokubiri ekya maisir kye bayita ekyo ekirimu rihan nga kirimu iwad nga walaba betting nti oteekamu ssente anawangula ku Arsenal ne Manchester nja kuba nzikoze eki mba mpangudde babandye kati kibayita qimar ekibayita qimar era ye maisir agwamu qimar ne gharar nga yetubiraba wano gambling ne uncertainty awo wagwa haramu era gwe twagalamu wano wadde kiri tukyogeddeko ekisoose nti kikumayira obudde naye kintu tekirimu ssente wabula olw'okuba kikujja ku Allah tabaraka wa ta'ala nikikumayira obudde ekyo kifuuka haramu wabula ffe kitwagalamu wano mu Islamic commercial law zino ze fact ebbiri ono where money is involved kyetwagala. Okay, of course tuli mu nsi nga gavumenti ekkiriza ebibanda bya betting ate era nga bisasula n'omusolo kati tetulina kyakukikolera naye weekiri kakati omuntu ayinza okwobuuza naye seeka ate enjawulo ki eri wakati wa risk okutalaafiya ne uncertainty ekyo nakyo kikulu nnyo. Al-mukhatara fi al-mabi' kad takunu mashru'a njagala kubategeeza nti oluusi okutalaafiya n'okuyingira mu business ng'olina by'otamanyi tewali business nga yo teri mu risk era ndowooza ekibuuzo mbali mutandise okukyebuuza kati seeka bwe tuba nga tulina okumanya buli kigenda okuva mu business n'ekirimu then tewali agenda kukola business kubanga tewali business gy'okola nga temuli risk. Kati bamanyi batugamba nti risk mu business erina weebeerera halal weebeerera nga iyo ekkirizibwa mu ddiini yaffe kale mweri era risk esobola okuba nga teri ki mashru'a ngera nayo tekkirizibwa. Ekkirizibwa gwe teberezaamu abantu abasobola okuva e China n'agamba ngenda kuleeta engatto container y'engatto yakhagireeta nga tamanyi bali mu Uganda n'agitunda n'okugitunda. Tulina bannyinaffe bangi nnyo mutulaba kati ne baganda baffe mutuuse ebintu okuva ettake ebintu okuva India naye nga amazima tumanyi oba onaabitunda. Kati risk eri necessary mu sharia mu business kubanga bw'onoogamba nti tewali agenda kuleeta risk eyo tugenda kufuna omutawaana tewali business. Kati there is no way you can know if people will buy or not, but you hope. So that is a risk you're taking. Oli mu kukwata ssente zo oziteeke mu kugula n'okutunda nga tomanyi oba banaagula tebaagule. Eyo risk ekkirizibwa.
risk etakkirizibwa gye tugambye ye risk esobola okuba mu kifaananyi ekyo ng'okakasa chances z'okugula n'okutunda nga ziri 50 oba nga chances z'okufiirwa ziri above 50. Waliwo abantu nga bo bainvestinga mu ki? Bainvestinga mu risk. Where there is risk bakola ki? Era bamanyi okutugamba nti singa omastering okutakinga risk oba ojja kuba mugagga nnyo kubanga osobola okukikuba mu lunaku lumu oba mulundi gumu ddiru n'ekujja mu bwavu. Obusiraamu tebuyingira era tebutukkiriza kuyingira mu business yonna nga chances z'okufiirwa ssente zo zezisinga obungi oba nga zenkanankana neki ne chances z'okufuna mbu 50-50. Tugenda mu business ng'abasiraamu kino mukitegere risk nga tumaze okucalculatinga nti emikisa gy'okufuna gye gisinga obungi full stop. Ebimu kubiganyisa betting kubanga eri zero sum either owangula oba nze nenkola ki nempangula owangula oba nempangula kati odini tekyagala ekyo nti nze okufuna gw'olina kufiirwa era ne bwataba betting eyo by the way mindset na attitude abantu bagiyina mu bwongo bwabwe abamu. Abantu abamu bakkiriza nti ye okubeera mu kifo n'okukufunamu ayina kubanga akuggyeewo. Era tulina abantu mu ggwanga ne mu nsi mu bantu bannaffe ng'akakasa gw'otudde ku mikisa gye gw'otudde mu kifo kye ng'akola byonna by'akola oveewo because obwongo bwe bumulowoozesa nti w'oli naye temuyinza kubaawo babiri. Kakati eyendowooza mweri mu bulamu bwaffe era si ya buvunaanyizibwa era si ya busiraamu ne mu bizinensi mweri ekyo tukitegeere ne mu bizinensi ekola ki mweri oli okugamba nti anze okufuna gw'omala kufiirwa tekikkirizibwa mu ddiini yaffe. Kati okuddayo ku risk esobola okuba nga ekkirizibwa ng'omuntu bw'anaayeta ki engatto okuva e China nga tamanyi bwe banaazigula naye nga amaze kibalamu ng'asuubiza nti oba oliawo zijja kukola ki sente kuvaamu. Ne wabaawo n'okuba nga kyaguze takimanyi konteyina agisasudde gamba obutamanya bwe twannyonnyoddeko wali mu ntandikwa nga bwe bugifudde okuba nti bizinensi yonna efuuka haramu si lwakuba nti asuubira okutunda wabula oba obutatunda wabula lwakuba nti munda muli ne byeyatunze ne byeyaguze tabikola ki tabitegeera awo eddiini weekola ki weekuba layini. Kakati tugenda kufuna ku example eza gharar wa uncertainty eyajjira mu bujulizi ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mu jahiliya tumuconnecting kubiriko kati nenga tunnagenda ekiyitibwa katusokere ku example zino tusokere tutegere gharar kyeki nga tunagenda ku conditions biro tugamba nti no uncertainty afudde business oba transaction haram. Ekifaananyi ekisooka kibayita bay'ul hasad. Bay'ul hasad ya'khudhu hasatan wa yarmiha ila ardin aynama wasalat al-hasah fa huwa al-mabi' bi si'ri kadha. Ekifaananyi nafiki kyebagamba omuntu akwata ejjinja n'alikasuka tugeze atunda ttaka n'agamba gye linaakoma kyenkuguzizza sasula bukadde 10. Era na wano kyaliwokko nabuuzaako ne bagamba kyaliwokko bakasukanga effumu oba oluusi kabaka yagambanga mu kugaba. Of course tujja kukiraba nti okugaba naye okuba kulimu nga kye bakugabidde tokimanyi kyo tekiri haramu mu maaso awo. Naye tukitwale nti omusajja mugagga atunda ttaka n'agamba nti amaaso ge gakoma weguziza yakhe buli wogenda bwoti amaaso geeyongera kola ki kati kitegeeza nti ettaka lyakuguzizza temulimanyi mwembi tekikkirizibwa baakikolanga. Example ey'okubiri kibayita bay'u habalil habala okuba nti omuntu agula omwana w'ensolo. Abawarabu mu biseera biri ebyasookanga yagulanga waladil walad engamiya bamanyanga nti engamiya evaamu olulyo ya lulyo nga bagula
basobola n'okugula omwana engamiya yabeeranga lubuto ne batagula lubuto olubuto nga balutunda dda kati ne batunda n'omwana gwe basobola okuba nti engamiya eri jakola kali akali munda akaana k'engamiya omwana gwe kasuubira okuba nti kazaala like kema atunda engamiya bagizaale naye ezaale kati bagula omwana w'engamiya gwe bakola ki na wano mu Uganda kisoboka okuba oli amanya nti ezente za lulyo mbalunzi b'ente n'agamba nti naye eriggwako nti eriggwako abaana omwana ali munda muguze omulala naga naye nange omwana oyo gwe baguze omwana gwanaazaala mukoze ki muguze kati tusobola okugenda tumaliriza nga tutunda kye tutamanyi lwaki kiri haram kubanga kyogula tokimanyi kiri mu lubuto in fact tokimanyi squared mu lulimi lwaffe olwa bulijjo nti kali akaana akali mu lubuto tomanyi wakanaakula ne kazaala n'okuzaala kati tekikkirizibwa muki era abalunzi mukitegeere nkakasa gyebiri ebifaananako bwe bityo ebyokutunda ebintu nga tebinnabakola ki kutegeerekeka era eddiini yaffe mu kifaananyi ekirala ekyajja mu bujulizi bay'ul madaamin wal manaqih kibayita yuqsad bil madaamin ma fi aslab al fuhul okutunda amazzi ag'ebisolo ennume ya lulyo nze nsasudde tennaba kuwakisa omwana tannavaamu wabula amazzi g'engamiya okujjako nga tekinologi akuze kubanga tuli mulembe mulala nga tekinologi akuze nga okujja amazzi g'ente ennume nogakuba mu nkya nga tekinologi alaze nti almost win-win chances z'okufunyisa oba z'okuwakisa ente eno enkazi ziri 90%, 80% kugamba nga chances ne risk nene nnyo. This is when you can engage in this business. Naye kyogamba nti nze nsasudde ente eyo ejjerinnyira eyange kubanga kikolebwa era olinaga nti buli lulinnyira ssente bwe ziti osigala nga tomanyi kyotunze kati singa kye nasasulidde kubanga sisasula nze ng'omuntu sina interest mu nte yange kugirinnyira. Interest yange yakuba nti ente yange ewaka nga ennume yo yegikoze eki yegiwakisizza kati tukyegendereze ekyo bakiina nedda tuli fena. Era almanaqih kwe kutunda n'oganya nti ente eno nkyala because madamini ziri kuba ku nte ngaki nnume naye kati ente zino enkazi nazo zisobola okuba nga nte emanyikiddwa nti ezaala abaana b'amaanyi ne mugamba nti amagi gaayo tekinologi akuze nnyo nze genguze oba kekole bweti ekyo tekikkirizibwa muki mu ddiini yaffe byaliwo. Wabula singa oli agula ente ng'eri lubuto tekirina mutawaana. Singa oli agula ente ng'eri lubuto tekirina mutawaana kubanga taguze lubuto aguze ente. Kakati omwana gw'ente oba olubuto luno olwali badde lufuuka nti luli haramu okulugula lwokka lugenderamu lwaki kubanga lugoberedde bugoberezi. Ate amateeka ga sharia agafuga ebigoberera gaawukana ku mateeka ga sharia agafuga ebintu bye tugenderedde okuba nti tugulanga byo. Kati tokkirizibwa kugula lubuto lwa nte nti omwana ali mu lubuto lwomuguze naye tokkirizibwa okugula ente nga yaki ya lubuto kubanga ono agoberera ani agoberera nnyina. Era okkirizibwa okwongeramu kasente gwatunda nogaa nti engeri gyeri lubuto nje kuguziza ssente bweziti lwaki kubanga chances z'okuba nti ejja kuzaala siki oyita gamba nti baatuganye newe beri lubuto nze nguze eno. Era okkirizibwanga ggwe okugamba nti nkuguziza ente eno naye omwana ali munda eggwako sirikoze eki sirikuguzizza. So bw'onaaba ezadde ngenda kujja nkime ennyana gye banaabakoze eki bazadde mu mbeera efaananako bwetyo.
olwo obudde butonotono tugenda kuba twanguwa. Waliwo ekifaananyi ekirala ekyajja mu byasooka mu baatusooka nga nawano kiyinza okubaawo kye bayita bayu almunabadha walmulamasa. Bayu almunabadha walmulamasa, omuntu bwe yagambanga munne nti bikka amaaso go kyonna olugoye lwonna lwokwatako lwenkugozizza. Bikka amaaso go nga tolaba kati olugoye lwonna lwenkuguzizza lwe lwokoze eki lwokutteko. Ebyo byaliwo mu mbeera ezakulemberamu. Mu mulembe guno kino kyo sigenda kukigendamu naye ngenda kukikoonako bukoonyi katono. Yenna insha Allah n'aba yagadde okwongera okukimanya n'okukigugukamu nga kiri ku levo ye mu bumanyi ajja kuba tutuukirira tukinnyonnyole. Waliwo ze bayita financial markets, omuli futures, omuli options, omuli swap, nga tugenze mu katale k'ensimbi oba ze bayita financial markets, si forex wabula financial markets gye batundira bonds, gye batundira biki, gye batundira ebintu by'enjawulo. Waliyo ze bayita futures, waliyo gye bakola ki. Okuba waako ndowooza ekifaananyi ekya bulijjo ekyo ngambye nkikoonyeeko singa oba mukugu mu kifaananyi ekyo osobola okututuukira nitwongera okuba nti tukirambulula amateeka g'eddiini naye nga tetukigendereddemu nti kya buli omu. Wabula ekifaananyi kiri bwe kiti, omuntu asobola okujja n'alima ennaanansi, tugeze ekayunga eyo eka 10, eka 20, n'alaba nga ennaanansi zino zandi risk y'okuba nti ayiziyinza okumusala yeeyongedde. Kati n'agamba nti ze yali badde ajjamu obukadde 50, n'agamba bannaye ennaanansi nga bwe ziri awo nzitunda obukadde 25. Kati ekibaawo nze bwe nzija n'engula obukadde 25, ennaanansi tezinnakula. Kati tusobola okumaliriza nga nange nzitadde katale nti bannange nange mumanyi nzitunda. Kati ennaanansi esobola okugenda okukula nga abajjiriddeko ssente basukka mu 10, basukka mu 20. Eddiini tekikkiriza kubanga awo wonna tubadde tuli mu kukyusa ssente naye nga kye tugula tekinnakula, kikyalimu kisobola okuba nga kifa. Kati ku nkomerero ya byonna omuguzi asembayo yaba agenda okufuna risk ennene nnyo egifuula nti risk yefuula ekintu kino okuba nti kiri haram. Olw'ensonga tetumanyi ennaanansi zinaakula oba teziikule mpaka nga zikuze ne tuzitunda tetuyinza okuba nti tukkirizibwa okuzidiringiramu. Kati ekyo kye mbanyonyodde gye kiri era ebimu ku byaleeta akavuyo mu baziyita credit crunch oba financial crisis mu myaka egiyise. Mwalimu ekyo nti abantu baatundanga ne batuuka okuba nga batunda n'ebitaliiwo. So tulina okwegendereza nga tukola business ezimu nga tumaliriza. Of course uncertainty akyagenda mu maaso tutandika butandisi naye twagala tutegere uncertainty kyeki, risky, ignorance, jahala, n'ebifaananyi ebimu. However, weetaaga conditions nnya to be able to establish nti on uncertainty afuula ekintu haramu oba takifuula haramu. Si kuva buvi mu bbanga n'ogamba nti mulimu obutamanya ekyo kiri haramu. Abamanyi bassaawo conditions nnya. Ekisooka an yakuna al-ghararu fi al-muamala kathira, kwe kubanga obutamanya bungi nnyo obuli muki mu contract gy'oyingiddemu. Kwe kubanga obutamanya bungi nnyo obuli mu contract gy'oyingiddemu. Obutamanya obutonotono nga bwe nakugamba nti nkuweereza essimu ya iPhone 13 for example, oyinza okuba mutuufu tomanyi byekola, mulimu by'otamanyi muyo, ebyo babikola ki biyita. Kati obutamanya obutonotono
bukulu nnyo okuba nti tukitegeera nti tebufuula ki business kubanga nkyamu. For example, nga bwe tugambye osobola okumanya nti nno nguze computer kowa gundi biki n'omukozi omutegedde nti HP oba Dell oba whatever. Yes, n'ogenda nayo tomanyi oba mulimu akatagenze bulungi oba ekola etya oba Word oba Microsoft obuntuntu obukola kibugenda kati si buli butamanya oba uncertainty gwogenda okusanga mu contract agenda gifuula ki agenda kugifuula haram. Ekyokubiri an yakuna al-ghararu huwa al-maqsudu fil aqd. Uncertainty okufuula business okuba nti eri haramu olina okubanga gwe muluubirira nga kyemugamba nti seeka eyo ye business nga bw'omugjamu there is no business. For example, waliwo insurance companies zitradinga mu risk si bwe kiri kuba wano ndibone bannanga bali mu kukwata VDN. Insurance ekuguza riski ekuguza gama osuubira nti ekizimbo kyo kisobola okukwata omuliro. Insurance nejja negamba nze mpa ssente bwe gunaaba gukutte nja kusasula. Wogambira nti riski ogijjeemu toba business. Like business yonna eya insurance eyimiridde ku risk. Kati kibategeezamu bamanyi nti olina okubanga kyogenderedde nga ekitamanyikiddwa kyennyini kye bagenderedde okuba nti mu business bakolamu. Example ey'okubiri, oli singa gyenaga nti njagala kugula mwana gwante nga tannazaalibwa, okiraba nti bw'omumugaana then tewali business, kitegeeza tatunze. Kakati kiba kitegeeza nti bw'agamba nti ngula nte kitegeeza tetulina mutawaana. Tuli ffenna bw'agamba nti ngula nte kitegeeza tewali mutawaana, naye bw'agamba nti ngula mwana guli munde kitegeeza tugenda kufuna ki? Tugenda kufuna omutawaana. Olaba nti awo uncertainty oba party yennyini egamba yennyini party eri haramu yegendereddwamu. Ekyokusatu nga tumaliriza an la tad'u lilgharari haja. Alina okubanga abantu bamwetaaga. Waliwo nga bwe tujja okulaba mu maaso awo nga mu butuufu abantu bakyetaaga okukidiringamu nga tebakimanyi. Era awo tujja okulabira ensonga ya insurance. Waliwo insurance eza third party, insurance eza medical. Nga tewali insurance eza ebintu bingi ebyenjawulo. Tujja kulaba buddi bwe zikkirizibwa ne bwe zitakkirizibwa. Bwabawo obwetaavu bwazo obusiraamu butukola ki? Bututa ne tuba nga tugaziyaamuko mu mbeera efaananako bweti. Condition esembayo ekuba nti uncertainty afuuka haram kwe kubanga bagamba nti an yakuna al-ghararu fi aqdi muawadha. Tulina okuba nga contract gye tuli mu kwogerako oba kama tuli mu contract ya exchange mpankuwe. So omuntu akuwa ekirabo tavunaanyizibwa kuba nti akunnyonnyola buli kimu ekiri mu kirabo. Era toyinza gamba nti kati contract wa transaction y'ekirabo eyingira mu ki? So gharar okuba nti akola oba afuuka haram alina okuba nga mungi kye bayita al-ghararul fahish nga mutuufu obutamanya buyitiridde uncertainty ayitiridde. Ekyokubiri alina okuba nga yagendereddwamu mu kutunda n'okugula nga wetulabye example omuntu okujja nga obutamanya bwennyini bwakuguza oba bwayagala okugula ng'okugula omwana w'ente nga tannaba kumuzaala nga tannaba kuzaala nnyana gwe nogaa nnyana njiguze olaba nti gy'otagetinze. Ekyokusatu ne tugamba condition erina okuba nga tebakyetaaga. Kati tewali bwetaavu mu Uganda wano buguzisa bantu nnyana oba baana banti nga bakyali muki mu lubuto lwa mama waabwe. Tuli ffenna ekyo tewali bwetaavu, naye bw'oba nga waliwo obwetaavu obusiraamu bwekitunulamu. Ekisemberayo ddala nga condition esembayo an yakuna al-ghararu fi aqdi muawadha. Twogerako exchange contracts, sale contracts, ngula ntunda olina kyompa nina kyenkuwa. Omwe muyingira ki? Uncertainty azifuula haram.
wabula ntugamba nti contracts ezimu ng'okusaddaakira sadaka oli akuwadde saddaaka si mpaka agikole ki nti seka kyompa sikitegedde gwe gy'oli oyinza okukigaana naye gharar tayingiramu okigaana lwakwa tunakitegeera si gharar kyekyokubiri ebirabo byetwogedde olina akuwa ekirabo actually ebirabo binyuma nnyo ng'oluusi tubitegera bitegeera baziyita surprise kale tusaba Allah tabaraka wataala atusaasire atuweemu obulungi eyo ye introduction gye tukoze ku nsonga ya uncertainty ne gharar tusuubira ebibuuzo ku vidiyo eno bye tujja okutandikirako wiiki ejja inshallah omulundi ogunaddako tujja kutunuulira ku insurance tukimanyi nti ebibuuzo bijja nnyo ku insurance ey'obusiraamu yegamba etya eya Uganda wano conventional setup egamba etya amateeka ga insurance gatuusewa tujja kubitambula mpola mpola tulabe biki ebifuula insurance haram then tujja kuvaawo tugende ku competitions ezo zemuyita lottery simanyi okubya akalulu ezo draws commercial draws nti owangudde biki bye batera okukola oluvannyuma tujja kugenda inshallah ate ku topic endala etuyingiza ekwatagana n'omulyango gw'ebiri haramu mu kugula n'okutunda enkulu ennyo gye tujja okutwala time nga tunnyonnyola gye bayita riba kyeki mu maaso eyo inshallah mwebale nnyo kutwala budde kuwuliriza ekitategerekese obuuza oyinza okutongera example endala inshallah tubeere nga tutambula ffenna mu lugendo olw'okumanya n'okuyiga n'ebigambo ebyo tusaba Allah tabaraka wataala atusinkanye mu episode enaddako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh